Haleluya, haleluya. Mukama yeebazibwe bannakyoze ni mwenna mbabuuza ku Mukama waffe Yesu amanya n'eddoboozi omuweerezaawo nga bulijjo brother Stephen nziza okuba nga nzivuunula ebirooto byammwe mwatadde mu comment section. Tugenda batutandikirawo katusabe Mukama tukwebaza olwakadde kano kotuwadde akokubanga tuvuunula ebirooto by'abaana bo. Tukola omwoyo wa Mukama, omwoyo avuunula ebirooto, omwoyo ali ku Danieri, omwoyo ali ku Yusufu, tukukoola jangu obe ng'otubikkulira ebirooto tutegeera amakulu gaabyo nga bw'oyagala mu Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Amiina. Ntandikidde ku ani ono atekuli linnya agamba praise God brother, I had a dream taking 1.2 million to Pastor Tom as my tithe, but in reality my monthly tithe is 12,000. Mukama yeebazibwe. Okay, ono mukwano gwaffe yalose ekirooto ng'atwala kakadde kamu n'emitwalo 2 ng'ekimu eky'ekkumi ewa musumba Tom Mugirwa, naye mu buliwo ekimu kye eky'ekkumi kya 12,000 kitegeeza okay, kyendowooza nti ku kirooto kino Mukama Katonda akulaga stay faithful, sigala ng'owa ekimu eky'ekkumi kyo in a faithful way. Olunaku lujja kukya lumu nga Mukama Katonda akusitudde ng'ekimu ekyo eky'ekkumi kiweerera ddala. Temujja situako ekimu eky'ekkumi nga kiwera nga bw'okya 1.2 million ng'okitwala. Singa wabadde nga si kimu kya 10 ng'oloose ng'owaayo kyoweebwayo oba nsigo, ekyo kiba kitegeeza ekyo kyennyini oba olina okusiga ensigo eri equivalent ku ssaamu gye waloose. Naye nga kino kyendowooza nti Mukama Katonda akuzza mu maanyi, agamba stay faithful, kubanga sometimes ekimu ekyo eky'ekkumi ng'omwana w'omuntu nga omanyi ebyetaago 12,000 sometimes oyinza okukemebwa, sometimes oyinza okulaba nga obwetaavu bungi naye n'onyigiriza n'osigala ng'osigadde nga oli mwesigwa mu maaso ga Katonda. So kyendowooza nti Mukama Katonda ayagala osigale ng'oli mwesigwa mu maaso ge, agenda kusitula. Kino kiringa kya bunnabbi. Mukama yeebazibwe nnyo. Ayinza oba ng'oli mupya kweno kyano tuba tuddamu ebirooto ebibiteddwa mu komenti. Nyongera okubetondera ebirooto bingi kati kwe najje bino kuliko like 120 ku video just emu. So naye kyenjaga okukakasa nti oyiga bingi oba ng'owuliriza ebirooto by'abalala, oyiga bingi nnyo kuba omwe tukuvayogera naffe almost buli lunaku. Mukama yeebazibwe nnyo. So ojja kuyiga bingi. Waliwo ebirooto bye sikyalaba wano ku kyano kye mmanyi nti bannakyoze baabiyiga, sikyabiraba naye nga byali so common. So towulira bubi, beerako oyige. Nwamisaani Doreen Semoe. Doreen Semoe agamba atya praise God brother Stephen, what about to dream when you were moving on water and men were directing me where to pass through and I get to dry land. I was in fasting 7 days and my fasting was God to do me what he wants me to be. Be blessed brother. Okay, muganda fano yalose ekirooto ng'atambulira ku mazzi, oba yadde atambuzako bigere, oba yabadde mu lyato, oba yadde ayitako atya ku mazzi, naye nga waliwo abasajja bamulagirira atuuke ku lukalu era n'atuuka ku lukalu. Dde mu kusaba n'okusiiba kwa nnaku 7 ng'abuuza Mukama, ng'asaba Katonda amufuula ekyo ky'ayagala Katonda ono abeere. Mukama yeebazibwe. Ng'ogamba Mukama nfuula ky'oyagala mbeere. Now Mukama Katonda okufuula ky'ayagala obeere, it's not a one day thing. Si kintu kya lunaku lumu. Oba okola okusalawo n'ogoberera Katonda, agenda kukyusa mpola nga bwakuyigiriza, nga bwakwanoointinga, ng'ate bwakuwa direction. Kakyendowooza ekirooto kyo kino nti Mukama Katonda ayongera okukakasa nti beera ng'owulira eddoboozi lye. Bano abasajja balabe nga bakudirectinga, beera ng'owulira directions okuva ewa Mwoyo Mutukuvu. Bw'otyo bw'ogenda okuba ng'okola ekyo Katonda ky'agala obeere, because ky'agala obeere leero ate enkya ayinza okuba nga akuwa instruction endala. Mukama yeebazibwe. Bible nga begamba those who are led by the Holy Spirit are the children of God. Abakulembera omwoyo wa Mukama be baana ba Katonda. Kyendowooza nti nga bw'okulembera omwoyo wa Mukama owulira eddoboozi lye, bw'otyo bw'agenda okuba nga akudirectinga ku buli stage ya bulamu bwo, kyonna ky'agala okole. So yongera bwongezi gondera eddoboozi lya Katonda, nga bw'omunoonya, nga bw'osiiba, Mukama Katonda ajja kubanga ku buli stage yonna akulaga okwagala kwe gy'oli gwe osobole okuba nga okugoberera. Batono nnyo abasiiba Katonda akola okwagala kwe, basinga basiibira bintu
bintu nakyo zino osiibangako Mukama Katonda akuluŋŋamye. Justin ani Musubika Musubika Katonda wange Mukama yebaze banansonyiwa Justin oba erinnya ndisomye obi. Mukama yebaze Brother Steven, nze ebyange si birooto but events happening in my life. Otyo I experience cuts on my body. Right now I have a cut on my left shoulder, 3 cuts on my right hip area and 7 cuts on my right thigh. 7. Bambi munyambeko. Mukama yebazibwe. Ono sister afa atugambye Justin nti ye si birooto, bintu byapeninga mu bulamu bwe. Agambye essaawa zino alina omusale guli luddawa ku kibegabega kye ekya kkono, alina emisale 3 ku ipsi ate emisale 7 ku kisambi kye ekya ddyo. Kati oba emisale gijja yeebase, wali ozuukuseeko n'olaba ng'olina kaati somewhere naye nga toyinjukira kwekwata wantu wonna kintu okukusala, n'ogenda olaba olina kaati ne weebuuza ati no kaati yavuddewa. Mukama yeebazibwe ate nga n'okwebaka badde weebase. Watambudde ekiro sleep walking. Now kyendowooza nti this thing is demonic. Weetaaga deliverance sister fe Justin, weetaaga deliverance. Bwe kiba nga kitegedde nga bw'okiwandiise, bw'oba nga baakusala emisale ng'oli muto, that is something different. Naye ate ogambye nti mubuliwo bintu byapeninga mu bulamu bwo, mubuliwo olina omusale ku kibegabega kya kkono, ogambye right now kitegeeza kya happening recently. Neba nga baakusala emisale ng'oli muto, omukwano gwange ziba ndagaano zibakuyingizaamu just munakyo zinina ng'oli kuno nga baakusala emisale. Simanya baali bakulumika, simanya baali bakola ki, mukwano gwange manya ezo ndagaano na mizimu gye baakuyingizaamu, convenatinga na mizimu beera mu bulamu bwo. So kyolina okukola kubanga ekutwako endagaano ezo ng'ozeggyako, oyingire mu ndagaano y'omusaayi gwa Yesu ojje kutuleko ddala ozirenounce ng'ozeegaane. Olw'onootanda emizimo egyo gigobe ddala mu bulamu bwo. Now for sister Justin, bwe kiba nga misale gyapeninga mu bulamu bwo, manya nti waliwo okulumbibwa mu bulamu bwo ate nga kuli so serious, kubanga okusala emisale ate mu buliwo ne gibeerawo. So mukwano gwange oba olina okumanya nti eno yo attack eba serious nnyo. So what you need to do, manya tuwetaaga deliverance. Bw'oba nga olina omusumba genda omu approaching, mubuulireko ku mbeera gy'oyitamu, mube nga musaba awamu. Bw'oba nga tolina musumba, oli Saudi, oli ludda, mukwano gwange wennyini awo oba okwatira essaala, gamba Mukama Katonda akubikulire endagaano zino ze baakuyingizaamu, covenants zino azikubikulire, endagaano ezo ozirenouncinge, bazadde bazikuyingizaamu ozenenye, ozirenouncinge, oyingire mu ndagaano y'omusaayi gwa Yesu okuba emizimu egyo gye kutuleko ddala egikuleetako ebyo emisale. Kisobokera ddala emizimu okujja ne gikuleetako emisale mu buliwo bannange, temukiwakanira, kisobokera ddala. Ono Mitaani Kirabo Saara agamba atya: Mukama yeebazibwe okulota nga olina ffene oba nga bakuwadde kitegeeza ki? Mukama yeebazibwe nnyo Kirabo Saara. Now lwaki kano sikaba wanga homework bannakyozen okulota nga bakuwadde ffene kitegeeza ki? Oba nga omulina looza temufunye omwaka bannakyozen. Ono omwaka Kirabo Saara gyagenda mu comment section, bannakyozen bagenda babakuyambako kubanga otegeera ekirooto kyo kino, kubanga nsuubira bannakyozen bakimanyi, beekakasa. Tekijja nakwetaagisa kumakinga, genda mu comment section, ojja kusanga mu comment, ojja kulanga bonna boogera ekintu kimu, ojja kutegeera nti kyekyo. Mukama yeebazibwe nnyo. Badde ntudde no ba omwaka by the way, naye kakati wuno abadde alabise. Mukole waaka katugende ku ono Kamusiime Promise agamba ati Brother Steven, I dream nga omukazi angamba nti nina ebizimba mu lubuto. Now nabagamba omukazi, not every time but most of the times akiikira omwoyo wa Mukama, omwoyo mutukuvu. Weewaawo si buli mukazi ne Jezeberi ayinza manifestinga ng'omukazi mu kirooto, n'oyo akuwalana n'oyo akuloga.
So si buli mukazi but most of the times omwoyo omutukuvu ajjanga mu kifaananyi ky'omukazi. Jjukira maama waffe ye muzadde waffe yatulabirira nga bwe tulinda okugenda eri kitaffe mu ggulu. Maama ye mwoyo omutukuvu, yatuzaala, yatusomesa, atuteeka mu buli kimu kyonna, ye mubeezi. Nakuleeta ng'omukazi agamba olina ebizimba, kyandiba nga Mukama Katonda akulaga obuzibu obuliwo. Wandiba ng'olina ky'osabira oba oli awo naye nga waliwo ebizimba, kamba ekyokulabirako oyinza okuba ng'osabira ofuna omwana naye ng'olina ebizimba mu lubuto, nga mu kifo ky'osabira omwana weetaaga kusabira bizimba. Mukama Katonda abikoleko then omwana abe nga ajja. Mukama yeebazibwe. Just ekyakugeza bugeza. Osobola okuba nga osaba Katonda okuba nga atereeza buli kintu kyonna, and sometimes okuloota ekyoto nga kino waba wabeerawo oluusi ekintu ekibi ekikoleddwa kati nga kigenda kubeerawo nga Mukama Katonda akulaga osobola okuyimirira okuba nga okisabira. Ojja kulaba nga ate oba nga tokisabidde osanga ate ebintu bifuuse bya ddala. Mukama yeebazibwe. Not because kyazze naturally olw'omuntu ng'omuntu, kubanga omuntu asobola okulwala without anything like ddogo oba sitaani oba ki, naye nga kyazze ekyo nga kyo. So kyolina okukola kubanga osaba Katonda ate n'okisazaamu n'okigaana. Ekintu kyonna ekiri negative mu kirooto bw'okiraba nga mukwano gwange tolinda byankya, awo nnyini otandika kibola mbagamba kirungi nnyo okubeera ng'owulira ebirooto by'abalala wano. Toyigira ku kikyo wekka. Just wanagamba olusenga bagamba gw'olina cancer, gamba kitegeeza ki? Mukama yeebazibwe. You have to stand in and fight. You rebuke, n'ogaana, n'obigaana ebyo byayogedde kirooto, n'obisazaamu, n'oyambala amaanyi, n'obyekutuulyako ddala, n'obiwangula. Kyekyo sister wange Promise, Mukama akuwe omukisa. Ono bamuyitaani Joanna Jojo. Naloose ababbi nga bayingidde mu nnyumba ne babba essimu yange, naye ne mukwatako omu ne mukuba omutwe ku kisenge nga bwe mugamba mpa essimu yange, ne mmala ne mufumita ekiso mu lubuto nga bwe mugamba mbakooye. Mukama yeebazibwe nnyo. Sister afe ono si mwangu anti mumuwulira, si mwangu tomuzannyirako, era mwaba mutambaala mujja mumuwulira. Ajja kukuba omutwe ku kisenge akufumita ekiso mu lubuto akugambye nakkoowa dda. Mukama yeebazibwe. Bayibuli egamba we wrestle not against flesh and blood but against what? Evil powers. Tetumegana bibiina musaayi, temutema abantu ebiso. Nzogane nawulidde bagamba sister ajja kutta omuntu. Affe tetumegana bibiina musaayi, era olutalo tuwalabye ffe tetubeerako olwo. Sitaani gwe tukuba ebiso. Ate ndowooza ku kyoto kyo kino mukwano gwange nti nga bwe nabagamba nti essimu ekiikirira empuliziganya yo ne Mukama, essimu ekiikirira essaala zo, ekiikirira connection yo ne Katonda. Kati buli olwotanga ekintu kyonna kituuse ku ssimu yo, bwe kiba kirungi fine, bwe kiba kibi manya mukwano gwange ataaka eri essaala zo, ataaka eri enkolagana yo n'omwoyo omutukuvu, ataaka eri empuliziganya yo ne Mukama. Notondeeza tuwuliziganya ne Mukama mu ssaala, naye tuwuliziganya naye kuyita mu mugondera, bwayogera ekigambo n'omugondera, tuwuliziganya naye mu mutima gwaffe, tuwuliziganya ne Katonda mu ngeri nnyingi nnyo. So kati waliwo emyoyo emibi, omanyi kankubule kino, olutalo lwaba twana mu nsi ey'omwoyo oba tulwanyisa mizimu oba ki, olutalo terukoma awo. Olutalo lutandikira eno, sitaani bingi byaleetawo. Bayibuli egamba nti omwoyo n'omubiri byolekanye olutalo. Olutalo luba lukyagenda mu maaso nga tutamanya kutuuka kuyita fire. Spiritual fire atandikira awo munda mu ggwe mukwano gwange. Olutalo lutandikira munda mu ggwe. Sitaani asobola okuggyako obuyinza just akuleetera kirowoozo ekibi ne kikujja ku Mukama, n'ogenda mu zonto, ogenda okujjukira nti oli mulokole nga gy'otuuse ng'otuuse wala. So olutalo lwo lugenda mu maaso, si lwa fire yekka. So kye ndowooza mukwano gwange nti waliwo emyoyo emibi egyaba gyagala okuggyako empuliziganya ne Mukama, either okuyita mu ssaala zo kubanga zikwata. Mujjukira Daniel, malayika we baamukwata ali aleeta obubaka, empuliziganya ne bagisalako, n'abeera ng'ali n'asaba kumala ennaku 21, naye ate ng'okuyaddibwamu ku lunaku olwasooka lwayingira mu kusaba n'okusiiba, naye ansa yatuuka amalako ekisiibo. Ki ekyali kikutte empuliziganya, ki ekyali kikutte obubaka bwe? Messenger one yali amukutte yamuleetera obubaka omulaga nti addiddwamu. Malayika Gabulyeri aleeta mawulire, naye singa Mukama teyasindika Michael the Archangel omulwanyi w'eggulu okujja okuyamba aleeta obubaka, olowooza bwandituuse? Tewandituuse. Ky'olina okutegeera ng'abaana ba Katonda waliwo amaanyi agali mu bwengulaawo. Waliwo amaanyi agali mu bwengulaawo.
so kati okuyitawo kyovola atuyitawo nakuwaguza bakabaka bwa Katonda bwaki bwakuwaguza. Yesu yebazibwe Brother Stephen. Naloose nga ntambula nensanga omusajja nagamba atya bamuwadde emmotoka nnyingi okuzivuga otyo nga driver. Ne mugamba kati mbeere kondakita, nagamba jangu otandike okukola. Kitegeeza ki Brother Stephen? Yesu akuwe omukisa. Amiina. Kitegeeza kendo obeere kondakita. Mukama yeebazibwe. Sister waffe Katera Rose genda obeere kondakita. Anyway, emmotoka nga bwe nabagamba zikiikirira Magenda, zikiikirira oluusi obuweereza okusinziira ku kyoto bwe kiba kifaanana. Nawo mu instance efaanana bweti kinyaga okutegeeza nti emirimu gy'okukola mu bwakabaka bwa Katonda mingi. Mukama kyagezaako okulaga emmotoka ennyingi zewalabye bwe buweereza. Naye ate okubeera kondakita kubeera kuyita bantu kuyingira mu mmotoka, kuyingira yingira. So kati mukwano gwe kiba kyakubuulira njiri problem maybe ku street, naye ojja kuba ng'obuuza Mukama wa wayagala oweereze, naye nga kyakuyingira buweereza ojja kubuuza Mukama Katonda wa, kubanga emmotoka nnyingi naye olina obeera kondakita kwemu. So si buli kimu kyonna togenda kikola mu bwakabaka buno. Eno gavumenti eggula emirimu erina mingi, naye olina okuba n'ogugwo mu gavumenti eno. Mukama yeebazibwe. Mulina oba ne office w'oyimirira Mukama agenda okubulesingira. So buuza Katonda exact wa wayagala otandika okuba ng'oweereza. Ajja kuba nga omutukuvu ayogerako naawe akwe direction otegeere omulimu gw'olina okuba ng'okola mu bwakabaka bwa Katonda. Muwonge Edward agamba atya, praise God Brother Stephen. Muwala wange twali tulina embeera gye tuyitamu nga si nnyangu, ne mbuuza Mukama nti kiki ekireese embeera eno. N'aloota ekyana ekito nga kirina enga 3, enga otegeeza zino canes, kibooko, nga endala za kitundu n'omumwa nga gwa kitundu, naye nga kiyiika omusaayi. Bwe kyamala ne kimusekerera awo, ye n'azuukuka. Kyana kirina enga 3, ate ezimu za kitundu, kitegeeza kirina bye kisabuddeko. Mukama yeebazibwe. Ne zikutuka ate nga kiyiika omusaayi, kimala ne kimusekerera. Nawe buli olaba nga oloota ekyoto nga kirimu omwana omuto ng'ayiika omusaayi, kebera nga tojjangamu ku lubuto, oba nga wali oggyemu ku lubuto n'olaba omwana omuto ng'ayiika omusaayi mu kirooto, n'olaba omwana omuto mu kirooto mu mbeera etali nnungi, most of the times oba olina okuba ng'oyongera okwenenya ku nsonga eyo. Waliwo abampeezako ebirooto emabegako awo, ne mbabuuza WhatsApp, ne mbabuuza wali oggyemu ku lubuto, bantu nga baali bameka? Sikira bulungi, naye ogenda okulaba nga kyekyo. Omu yaloota nga alina omwana gw'atadde mu kiveera ng'agenda kumusuula, omulala oba yali abadde ki. So buli woloota omuntu bw'atyo, omwana omuto mu mbeera bw'etyo, mukwano gwange esooka okebere nga waali oggyemu ku lubuto, osooka n'oweegayirira Katonda ku nsonga eyo. Waliwo ebintu ebimu mukwano gwange nga byakaabirira bukaabirizi Mukama, nga sina byakwenenya bwenenya. Omanyi okwenenya kutegeeza kukyuka, nga si byagamba nti okyuse bukyusi, nza oba wakyuka dda, naye nga byo byakaabirira bukaabirizi Katonda. Mukama yeebazibwe. Nga byakukaabirira Mukama mukwano gwange. Nga nawe kennyini bw'okifumiitirizaamu olabira ddala nga naye olw'okuba Katonda wa kisa, Katonda tatubalira bye twakola byonna, atusonyiwa, naye atusonyiwa tumukaabiridde, atusonyiwa tumwegayiridde. Olina kye wakola maaso ga Katonda, oba watta muntu, oba wakola ki, mukwano gwange kaabira bukaabiriza Katonda. So kati kebera mukwano gwange mu background nga temuliimu history efaanana bwetyo, naye nga bino ebyana bye mulaba, bino ebyana eby'omwoyo, bino byana bibi nnyo bino, ng'era bw'okiraba kirina n'omusaayi. Mukama yeebazibwe. Kikuba kirina enga. So beera ng'okirwanyisa, beera ng'okikuba mu nsi ey'omwoyo. Ebimuzaala bizaale, si kujja mu lubuto, ebimuzanga nga wakizaala buzaazi mu nsi ey'omwoyo, kimu nga baakikuloga bulozi, so okubanga bukubi. Naye nga obanga olina history y'okugyamu olubuto, osookanga ne weenenya, weetukuliza ddala.
maaso ga Katonda ku nsonga eyo. Kalungi reste. Praise God brother Nalwose Musumba Vincent nga tuli mu luumu najja omusajja Pastor Vincent n'agamba mujje mbawe emmotoka ebatwala kati nendaba mu bigere nga nyambadde engatto tezintuuka like omusajja abadde like what? Omusumba abadde ampadde omusajja anampasa naye mu buliwo ndi ku kyeyo. Be blessed brother. Nawe sitegedde bulungi obanga mu buliwo waliwo omusumba yakwadde omusajja n'akuwasa oba byabadde birooto byonna. Okay, kati ekituufu kiri nti bwe kibanga obaddewo omuntu yenna gwolina mu relationship ng'osuubira nti agenda kukuwasa note engatto nga tezikutuuka mukwano gwange, engatto teba yiyo, engatto teba yiyo oba tojja gisobola. Era n'ogenda n'ogula mu katale engatto etakutuuka. Abamu mwazambalanga nga mukyali mu primary ng'etambula ekuba tanga ekkuba ebisooto waggulu, oba ogenda kuyiriba naye buyiribi. Kati bw'otwala omwami nga takutuuse mukwano gwange ogenda kuguluba naye abajja tuuka akulemerere kubanga basiiwuwo. Kyenooza banga baddewo omusumba abadde akuwa omuntu n'agamba omusajja wuuno akuwase nga sikyabadde kirooto eno gye kisembedde nga kya mubuliwo, oyo Yesu sooka omwerekereze, sooka ogira omusiga mu Yesu. Ajja muwa gwatuuka osigale nga weegayirira Katonda. Bwe kibanga tewaliwo omuntu yenna nga just byabadde birooto, manya Mukama Katonda akulaga maybe wayinza okuba wagenda okujja. Kati gwe kyolina okukola buli ejja teeka koota ya Katonda obuuze Mukama tomala geekulembera mukwano gwe. Mujja kgenda naye nga tezitabatuuka mu amabala geekulembera abakebeza amaaso gammwe. Omuntu asooka okujja nga akwagala nga yawulira akwagala nga era nekituufu akwagala naye n'atuuka eyo manye abantu bakyuka. Abantu bakyuka ate naffe abantu bennyini tukyuka. So Mukama ye alaba wala, alaba eby'omu maaso. Goyinza okuba nga byonna byolaba birungi ensaawa zino mukwano gwange, ng'ate n'oli akwagala ye alowooza akwagala era alowooza agenda kukutwala naye mu maaso eyo embeera eyinza okugolokoka n'atasobola kuyimirirawo, n'atasobola kuwezestandinga bikemo oba mbeera kuliko oba ki kyonna kakkana nga nga mudipaatinze. So kiba kirungi n'okebera Katonda kyalowooza ku muntu yenna gw'ogenda naye bannakyoze. Ani ono teyataddeko linnya. Agamba atya? Praise God bannakyoze mwenna, nze nalootanga ntambula nva waffe ne ntuuka mu maka ne nsangawo nnyiniwo omusajja ne mukyala we n'omu ku bawala baabwe. Omusajja n'ambuuza nti ki ky'oyagala? Ne mugamba nti nkooye omuzindaalo, njagala leediyo. N'ampa jaketi. Oyagala leediyo bakuwadde jaketi? Ne baŋŋamba ŋŋende nsitule amazzi. N'enkuba yali etonnye nga pipa ye waffe ewaka ejjudde naye nga eyaabwe nkalu nga temuli yadde amazzi. Abo beŋŋamba balirwana baffe ewaka ate basiraamu. Mukama akuwa omukisa. Amiina. Naye Mukama akuwa omukisa sister. Oba oli sister oba oli brother? Probably sister. Kakati kye ndowooza nti Mukama Katonda akulaga abantu b'ensi. Nawo abantu b'ensi bano be mulaba sometimes ogenda okulaba abantu nga bali bulungi, ng'oluusi baba bali bulungi okubasinga, naye ng'ate ogolaba nga ewamu ebintu tebiwaakinga out bulungi n'ogamba okwebuuza nti oba ddala mutuufu ffe tulina Katonda oba tetulina. Wali obaddeko mu mbeera bw'etyo Dawudi yagituukamukko. Buli mulokole n'ogituukamukko. Ogenda otunula ng'abantu b'ensolo abeeyagala baccakala bakola kino bakola kiri, bavuga mu mmotoka bazimba amayumba amalungi, enjoyinga parties bagenda buli wantu nagula obulamu bwabwe bulinga obulungi. Ogenda otunula ewo olinga aliko ebikolimo byonna eby'ensi eno Yesu bye yali yeetisse ng'agenda ku musaalaba e Gologoosa. Buli kimu ng'olaba kiriwo naye ate mukwano gwange kyolina okutegeera nti Katonda akulaba bulala. So kyendowooza mu kiseera kino Mukama yadde akuba comparison eri wakati wo n'abantu bano
abayinza okubeera nga banneiba bo, ng'akulaga amazzi agali ewammwe. Amazzi gakiikirira amafuta, gakiikirira omukisa. Naye ate ng'olengera bali gy'obadde ogenze, ng'olinga gy'ogenze okufuna obuyambi nti okooye omuzindaalo, bakuweeyo ku ki, bakuweeyo ku leediyo, okooye omuzindaalo ate bakuwa jaketi. Mukama yeebazibwe, naye teri buyambi bwo. Mukama ageza okulaga nti eniwuuga gano amazzi ate bali mu bukalu. So abantu b'eddiini tebalina mwoyo mutukuvu. Abantu b'eddiini balivingira ku assumptions, ekibawo kyekibawo, buli kituukawo bagamba Mukama bw'ayagadde. Beewaabwe tebalina sitaani. Ojja tuke ku munnaddiini omugambi banne kino agamba Mukama bw'atyo bw'ayagadde. Mukama bw'atyo bw'ayagadde. Bo tebamanyi nti sitaani ajja okubba okutta n'okuzikiriza. Tebamanyi nti sitaani alina duty, alina omulimu gw'ali mukola 24/7. Tebamanyi nti nno wali okwagala kwa Katonda n'okwagala kwa sitaani, nga Yesu bwe yagamba nti ekyamuleeta kumalirira mirimu gy'amulabe sitaani. So kyekyo mukwano gwange nywera Katonda. Mukama akumanyi, ayagala okugamba nti ewo birungi n'okusinga ewalala wonna oyinza okulowooza. Bayibuli nga bwegamba bali edda gye tuli ffe tetulidda gye bali. Gwe nywerera mu bulokole, todda mu kutunula kudda eno todda eri, toba muwala tokkiriza abasiraamu okutwala. Nywera mu Yesu. Blessed Josil. Blessed Josil bagamba atya? Praise God brother Stephen. Naloose nga nzizeeyo e Uganda naye nga ntuukidde ewa ex wange. Mpulira mu kazigo ke naye ekitanda kye kijjudde ebintu kyonna. Nagenze okubanga abisenda nfune wentuula otyo, ne ndaba nga obuliri bwonna bujjudde ebiku mazima big bags. Awo ne ŋŋamba nina okuula, ndowooza nina okugula ebipya, yatadde okukuula. God bless you. Okay, God bless you to my sister. Ekyoto kino kye ndowooza nti kiba kyakudda mabega. Kiba kyakudda mabega. Ndagaano si kirooto kirungi. Kirooto kyofuna n'ojaguza. Kirooto kyofuna n'otandikira okulwa n'olutalo. Kirooto kyofuna ne weekebera oba olina bu backslidinze mukwano gwange, w'onafuyeemu wozze emabega. Bw'oba olina wozze emabega, then olina okuba nga Bible egamba consider how far you have fallen. So you have to consider n'omanya nti nagwiridde oba nakendedde, waki kirina okuimprovinga, then you improve. So otherwise kibeera ndagaano oluusi nga zikomyewo, endagaano za X. Endagaano zikoma, omanyi Yesu yagamba nti bwagwa omuzimu gumu, otugwa omuzimu gumu linnya lya Yesu gugenda naye gukomawo ne gukulambulako buli kaseera. Okusanga oli mukalu onafuye aguleeta emirala 7. Bible egamba omuntu ng'afuuka waasi n'okusinga bwe yali. Mukama yeebazibwe. So kakati mukwano gwange olina okubeera ng'oyokya mulokole, olina okubeera ng'oyokya 24/7. Tewali muzimu gwagala kugwa mu muliro. Tugiwa fire kati olina okubeera ng'oli muliro gwe kennyini, ng'oli kyoto kya Mukama, ng'oyaka. Buli muzimu gwonna ogukulengerako nga tegwagala kugwa mu kyoto, kyoto kya Mukama, muzimu ogugwamu gwonna gusaana ogusaanye. Naye buli lw'onabeera ng'onnyogoga, ekyatoyo ky'onnyogoga tonnyogoka, ne Yesu agamba ndi muteefu okukusesema. So munnakyozi ni wenna ali wano, beera ng'oyokya ng'oli muliro, the burning bush, ekisaka ekitajja naye nga buli muzimu gwonna ogwa mu kisaka gw'ogujja, nga gwe tojja naye nga buli muzimu gwonna gamba omulokole oyo waliyo omuliro. So mukwano gwange kutule ku ndagaano za X, ze kutulyeko ddala. Mukwano obanga oli mupya muno, subscribing okoone kadde. Bw'osubscribinga n'okoona kadde, buli video gye nateekayo bwenti ojja kuba ng'ofuna notification. Ngamba gwagamba bannaye bwe batera ebirooto mba siriiwo. Mukama yeebazibwe. Ojja kufuna notification. Tekirina kyonna kye kikola kusubscribinga n'okoona kadde ne ka video kano kawa like. Oli mutya nalaba video eno, beera nga tisito girekereyo ka like. Ka like ako kagiyamba okugitambuza. Chosen video zaffe zisharinga eri family, zisharinga eri baganda bo ne bate bana bakulokoka basharingire. Mukama yeebazibwe, ebategeere. Bible egamba okukkiriza kuva mu kulya n'okulya ekigambo kya Katonda. So sharinga message eno wonna w'ogisangira, beera ng'osharinga. Oba olina WhatsApp group mw'oli basharingire, babe bategeere.
Mukama yeebazibwe. Ndabagamba nze eno channel buli mulokole n'ogyetaaga ati sojja kuyigako ebintu oba omanyi byonna gyayigako ebiro oba bisatu ate naffe tunaakuyigirako kuba tulina comment section kaleka tweyongereyo. Tekuli linnya brother Steven, Mukama yeebazibwe. Nze naloose ebinyeebwa mu nnimiro naye nga bingi ate nga byabala nga birabika bulungi. Mukama akuwe omukisa, nawe Mukama akuwe omukisa. Okuloota okuloota ebinyeebwa nga bingi mu nnimiro nga byabala gubeera mukisa, gubeera mukisa mukwano gwange, tewali kirala, gubeera mukisa. Bw'obanga birabye just ng'ekyoto kyakomyawo tebyeyongerayo, ojja kuba mukisa guno mukwano gwange. Obitaani Nantambo Shamina, okay, Shamina Nantambo Nantambo, okay. Praise God brother Steven. Nze naloota nga nina enviiri ku lulimi lwange naye nga neebuuza kijja kitya kyenva ŋŋamba ka ŋŋende ewa musumba ansabire, naye oluvannyuma ne ŋŋamba nti Mukama asobola okunziggyako bwe ntyo Mukama asobola okunziggyako bwe ntyo ne nziggyako ku lulimi. Kitegeeza ki brother? Okay, kyendowooza Katonda ayagala kusumulula, ayagala akamwa ko kasumululwe. Kyandiba nga waliwo obusibe obuli ku kamwa ko Mukama Katonda bw'ayagala okuba nga akusumulula. Nga manyi Nabbi Isaaya yali nabbi wa Katonda naye ng'olulimi lwe terunaba kusumulula, naye nga muweereza ssebo, nga muweereza, naye baamala kumwokya mimwa. Baamala kumwokya mimwa gye ne gisumululwa, n'alyoka alipresentinga Mukama Katonda bulungi. So kati naawe mukwano gwange akamwa kakyaliko, kayinza oba kakyaliko obusibe. Naawe akamu okubeerako obusibe, osobola okubeera ng'oyogera bubi abantu, ng'oyogera nabo bubi. Ekyo kimu. Ekyokubiri, nkebeera mu zino area ze njogerako kati. Ekyokubiri, okuba nga gwe kennyini weeyogerako bubi. Oluusi abantu okubogerako bubi oba baana bo oba bantu, ebigambo bigera si birungi. Oluusi nabo boogerako bubi ate oluusi nga nawe weeyogerako bubi ng'omuntu. So okuba nga kiri ku balala oba nga gwe kennyini, kubanga akamwa kaffe kakaalinga amaanyi. Kyendowooza nti weetaaga kusumululwa mukwano gwange, olulimi lwetaaga kusumululwa. Mukama Katonda ayagala ludukozesa kubanga erinnya lya Yesu naye tulikozesa kamwa kaffe. Amaanyi gonna Mukama agatadde mimwa gyaffe n'obuyinza. Bayibuli egamba onaayogeranga ekigambo kinaakola ki? Kinaanyweranga. Okay, ekigambo kinyanywera kitegeeza nti waliwo amaanyi agali ku lulimi lwo. Nayongera negamba nti okufa n'obulamu biri ku ki? Biri ku lulimi lwo. So amaanyi gali ku lulimi lwaffe, banne temugalabanga. Mukama yeebazibwe brother Steven. Okuloota nga omukyala oloota nga ki? Omukyala omu ng'atwala mu kizimbe, okay. Oluvannyuma ne ndaba omukyala nga ayambadde ekitengi kya green nga kimasamasa. Ne mugamba njagala kuddayo okulaba muto wange, ne musanga ng'alogootana emizimu nga gigamba ono baamutuwa dda, ono baamutuwa dda. Ne nsaba mu byawandiikibwa Okwala 23:23 ne Mateyo 18:18. Ekyokubiri, okay, kasooke ekyasoose. Now ekyoto kino ekyasoose nabagambye ebiseera ebisinga bw'oloota omukyala, ekyo kiddamu buli kaseera kisobole okusitiikinga mu mitwe gyaffe. Bw'oloota omukyala you have to consider mukyala kyono gwendoose mu kirooto. Kati omukyala gw'olabye ayambadde ebitemagana, yabadde otambula naye, oyo ye Mwoyo wa Mukama, oyo Mwoyo Mutukuvu. Nabagamba nti Omwoyo wa Mukama ye maama waffe. Mwoyo wa Mukama yatubeera mu byonna, nakyogeddeko dda gye natandikidde, nakyogerawo most mu video eno. Omwoyo wa Mukama ye maama waffe, yatuzaala, yakola buli kintu kyonna, yatulabirira. Kitaffe Katonda oyo ali mu ggulu. Mukama yeebazibwe nnyo. So nga bwe nabagambye nti Yesu tatuleka nga bamulekwa, atuukira Omwoyo wa Mukama eno gwalabye kala green. Ojja genda okebere okuloota colours, kitegeeza ki brother Steven? Kala green, kala nnungi nnyo, kala representing amagenda malungi. Go ahead,
bitalakuta kala nnungi nnyo. Of course omuntu bw'aba agyambadde. Kati ekyokuloota muganda wo nga ogenza okumulaba nosanga alogoota n'emizimu nga gigamba ono baamutwa, kyandiba nga muganda wo naaliko obuwonge. Naawo obuwonge buno nga bwayita mu ddogo, kubanga walabye ng'osaba mu byawandiikibwa mu 2:3 egamba mbu teri ddogo eri Isirayiri. Njogerako ekyawandiikibwa ekyo njogerako almost ku buli vidiyo yonna, kubanga kyangu kyakwata ate nga kyamaanyi. 2:3 teri ddogo eri Isirayiri, gwalwanyisa eddogo, ekyawandiikibwa ekyo kikwate. So n'ogamba ne mu Matayo 18:18 egamba nti whatever shall bound on earth shall also be bound in heaven, and whatever shall loose on earth shall also be loosed in heaven. Buli kye munaasibanga ku nsi kinaasibwanga wa? Mu ggulu. Na buli kye munaasumululanga ku nsi kinaasumululwanga wa? Mu ggulu. Awo nno gabeera maanyi na buyinza ebyatuweebwanga abaana ba Katonda. So emizimu gino we bind them and we lose them in the name of our Lord Jesus Christ. So kyolina okukola kino kubanga weegayirira ku lwa muganda wo ono, okubanga omusabira omuteeka maaso wa Katonda ate olwanyise n'eddogo, osibe, omenye, okole otya, okasuke, osambe. Mukama yeebazibwe. Njambala ebyokulwanyisa byo omulwanirire. Ogambye ekyokubiri naloose ng'abantu 5 nga bafudde. Nenneegayirira Katonda abaddiza obulamu, eddoboozi ne liŋŋamba bawadde obulamu lwakuba gwe. Kitegeeza ki? Bambi Brother Stephen Nyamba, Mukama akuwa omukisa. Of course Mukama agenda kukuwa omukisa naawe sister wange mu linnya erya Yesu. Naawe kino kirooto kyakwegayirira ng'era naye bw'okiraba, kirooto kyakwegayirira. Kiyinza okuba nga kiri ku famire yo, ono okutandikirako no muganda wo, ojja kusanga kiyinza okuba kigenda kutwalira mu famire yonna. So abantu okuba nga bagenda kufa, most of the time kiba kyambuliwo nga bagenda kufa bya ddala. Olwatandika okwegayirira ku muganda wo, Mukama Katonda ajja kwongera okubikkulira ani exactly, kubanga guno omwoyo gw'okufa guli stubborn. Bw'ogulemesa wano gulumba ewalala, ogulemesa wano gulumba ewalala. Kati olina okukwata famire yonna n'ogiwonga mu musaayi gwa Yesu, yonna n'ogiwonga mu musaayi gwa Yesu, n'okuba bulungi omuzimu guno nga tegulina we gudda. Sometimes guba guwagala kutwala mulala osanga gututtemu omulala. Accident, waluse muntu mulala, togenda kulaba muntu mulala yafudde ate mu famire y'emu. So famire yonna ogiwonga mu musaayi gwa Yesu, n'okuba omuzimu guno, n'okuba backfire, kuba gubackfiringa. Omuzimu gw'omwoyo guno gw'okufa gulina element y'okubackfiringa. Gubadde gwagala kutwala muntu kuyita mu accident, ate ne guva accident ate n'ebaawo n'amenyeka amagulu naye n'asigalawo, ebeera ki? Backfire. Wanayi ne gukutwaliramu, gwayagala okukulemesa n'ofuna ekizibu, backfire. Mukama yeebazibwe. So olina omala okubba n'omwoyo wa backfire. Ono bamuyita Shifa. Aba Sharifa agambye praise God, mugole nze naloose nga mmira 3 tablets emmyufu nga ntono. Nasoose ne mmirako emu ne mpulira nga saagala kumira ndala, naye pulogulaamu wa church yaffe nanneegayirira n'aŋŋamba mira n'endala 2 zonna 3 ozimalewo. Bambi nenzimira zonna. Nagenze n'okuzuukuka nga nzenna mpulira mpunyampeke era nga nziwulira ne ku mumiro. Kitegeeza ki? Oza mulaba nti ensi eyo mwoyo ya ddala. Kati omuntu yamiza empeke mu kirooto azuuka atya ng'awunya empeke ate nga aziwulira ne ku mumiro. Omanye engeri gy'omiramu ekiweke ng'okimize n'okiwulira ku mumiro, kiyinza n'okusiibawo awo ng'okiwulira. Kakati ekito kiri nti omira empeke kale mmyufu. Okuloota ng'omira empeke kuba kusaba, kuba kunoonya Katonda kubanga ye muwonya, ye ddagala. Omira empeke oloota omira eddagala, kuba kunoonya Katonda, kuba kusaba. Empeke zino 3 nsuubira nti zijja kuba nnaku 3 ez'okusaba n'okusiiba. Obanga wazibadde Mukama baakulaga bw'oba oyimiridde. Oyinza okuba nga obadde mu nnaku 3 eza kusaba na kusiiba, kati n'oloota ng'omira empeke naye nga zino 2 zo zikyaganye wamizeeko emu. Oyinza okuba nga obaolyawo wakatwalako olunaku olusinga na lumu dry, nga zino 2 oyinza obutajja zimalako. Nga siga tojja zimalako naye ng'ojja kulemererwa. Kati n'encouragement gy'oba olaba bakugamba nti mukwano gwange malayo ennaku zo, malayo eddagala lyo.
obanga si kyekyo ng'obali toli mu kusaba na kusiiba mukwano gwange kuba ziba nnaku 3 za kusaba na kusiiba ate ng'olina okuzimalayo. Ate kala mmyufu nga bwe nagyogerako genda oba nemukiri munoonye clota colors kitegeeza ki brother Steven kuliko colors almost zonna nazogera kujjako eya yellow naye nga yellow almost every time representinga busibe sometimes n'omwoyo w'okufa. So okuddayo ku kyoto ky'omukwano gwange kuno kuba kunoonya Katonda ziba nnaku 3 za kwenenya color red representinga warning oluusi representinga saddaaka representinga okuyiwa omusaayi ziba nnaku 3 za kwenenya za kwetukuza amaaso ga Katonda za kwegayirira Mukama za kumwegayirira. Kale mukwano gwange mira empeke zo zimaleyo tomiraako n'emu yokka mira doozi yo musawa kuwa eddoozi yo bulungi ogimale bulungi bw'otyo ogenda okulaba results. Banne bannakyozi mumire eddagala lyammwe mwenna bulungi oba olangidde okusaba n'okusiiba tomirangako empeke emu iffe tujja kwegayirira wano ozimaleyo. Ono bamuyita Shaki agamba atya Shaki praise God brother Steven nze naloose nga waliwo omusajja akola ki angoba zaali ategeeza nga ngoba naye nga nziruka emisinde mingi era teyankutte naye ejjo nabadde mu kusiiba nga neenenya olw'ebibi. Thank you very much. Kati ono yaloose nga waliwo omusajja nga amugoba emisinde naye teyamukoze ki teyamukutte naye nga yabadde yeenenya maaso ga Katonda olw'ebibi. Omusajja yabadde agoba lwa bubi yabadde agoba nga alina kyagala okukola ekibi naye n'atakwata. Mukama Katonda abakuderivalinze abakuyambye bakutaasiza bakuwonyeza wabeerewo demonic attack ebezze mu bulamu bwo wabeerewo mubi kyabakulanga. Now kyolina okutegeera ng'omwana wa Katonda obeera mu kibi omulaba esitaani abakuyinako enkwaso. Mukama yeebazibwe. Yesu yagamba the God of this world is coming but has nothing on me. Nti omufuzi w'ensi najja version ezimu ez'oluzungu zigamba the ruler of this world nti omufuzi w'ensi najja naye taninaako kaki tamuyinaako kakwate konna. So mukwano gwakulota nga bakugoba gibeera mirimu gye gibeera nga gikugoba naye baba tebakutte Mukama Katonda bakuwonyeza. Mukama Katonda bakuwonyeza wadde waataaka bulamu bwo. So yongera okubeera nga weegayira yongera okubeera nga weenenya yongera okubeera nga weetukuza era Mukama Katonda ajja kukutaasa. Bayibuli egamba mu butuukirivu bw'onayima okunywezebwanga entiisa teri kusemberera olibeera nga wala n'okujogebwako nki omulaba esitaani za Isaaya 5:14. So yongera okutambula mu butuukirivu n'obutukuvu yongera okuba nga weetukuza Mukama ajja kukutaasa entiisa teri kusemberera. Mukiibi Samuel agamba atya Mukama yeebazibwe brother Steven naloose nga ndaba mukono nga gukutte wakati akajiiko ndoza omukono wakutte akajiiko gufuka amafuta mu kamwa n'ekirooto ekirala omukono we gufuka amafuta mu kamwako kinooza nti Mukama Katonda abakuwa obuyinza. Bayibuli nga bwetulaze wali mu Matayo 18:18 nti whatever shall bound on earth shall also be bound in heaven. Kyetusiba n'akamwa kaffe kinaasiibwanga mu ggulu. Kinooza nti okufuka amafuta ku lulimi lwo kamwako gabeera amafuta ag'okwogera ebigambo ebiba nga bikola impact okuba nga bikola enjawulo biba nga by'amaanyi. Mukama yeebazibwe. Okusimba n'okusiga okulula. Ogambye oti ekirala weyawi ekirala ndaba mu kirooto nga ndaba nga nnina basumba 2 ne bampa chance okwogera era nayogera oyogera ku ki okunoonya amaaso ga Katonda nendaba omusumba wange nga musanyufu era najja n'akwata ku bigere byange n'ansabira. Brother Steven bitegeeza ki ssebo? Mr. Samuel Mukama Katonda akuyita mu buweereza akuyita obeera omuweereza we ssebo. Ndowooza ge gano amafuta ge baateeka ku lulimi lwo gano akajiiko k'amafuta agagenda ku lulimi lwo okubanga obuulira enjiri ya Katonda naye ebigere bikiikirira magenda musumba akwata ku bigere n'akusabira aba asabira magenda go. Ekirooto kiba
kiraga magenda ku Mukama, bakulaga magenda ku mukwano gwange, kyendowooza kubuulira kigambo kya Katonda, kubuulira njiri. Mukama akuyita obeera omubuulizi w'enjiri ssebo. Amafuta go bagakufukako odda mu kirooto. Mu kirooto Mukama namwe anointingira. Mumanyi nti no Mukama Katonda anointingira physically kwokka, nedda ne mu kirooto Mukama Katonda akwanointingiramu. Ani akiwakana wano? Awanike omukono mulabe. Mukama yeebazibwe. Kati gwe badde okimanyi nti omusajja asinga amagezi mu nsi yonna mpaka olwaleero ali mu Bayibuli bamuyita King Solomon, mutabani wa Dawudi. Naye omanyi amafuta ge gye yagajja, yali mu kirooto nga yeebase. Mukama Katonda n'amugamba nsaba kyonna ky'oyagala. N'amugamba Mukama ampa amagezi. Yagamuweera mu kirooto. Tewaliwo omusumba yamuteekako mikono, tewaliwo ki. Mu kirooto Mukama we yamuweera amafuta. Omusajja n'abeera mugezi mpaka ku mulembe gwaffe, tewali amumenyawo. N'amuwa obugagga mu kirooto, naye mpaka olwaleero era tewali amumenyawo. Tewali omugagga asobola amenyawo oyo omusajja, kuba Mukama yamugamba obugagga bwamuwadde ne ku mirembe giddewo tewali bw'aba alinga ye n'amagezi g'amuwadde. Kati kankuwe ekizampa emu eraga nti omusajja ono yali mugagga nnyo. Yatuuka n'ajjuza Golodi. Amasitoowa ge gonna ne gajjula nga talina amuteeka, n'atandika okukola enguudo ezigenda ku yeekaalu nga za zaabu. Oluguudo lwa Golodi, enguudo za Golodi ziri mu ggulu mwokka. Omusajja alukolako kuno ku nsi naye nga n'ofuna akapiisi kamu aka Golodi bwe kati. Mukama yeebazibwe. So ali mukwano Mukama bw'akulaganga ekintu kyonna mu kirooto, tolinda, toddanga awo, era bw'ozuuka weebaze Mukama. Ntandika okunoonya Mukama olw'ekyo kyakulaze. Obanga weetaaga okufukibwako amafuta mu buli era Mukama ajja kukonekitinga bulungi, obe ng'ofukibwako amafuta nga bw'otambula. Kyonna ky'olabye mu kirooto Mukama Katonda ng'akigambye mukwano gwange, twala eddala ery'okukkiriza ery'amaanyi nga bwe bakigambidde mu buliwo. Togamba naloose buloosi birooto munnaaye nga mbuulira enjiri ate nga banfukako amafuta. Ekyo Mukama kyaba ategeeza mukwano ekyoloosa, abatasaaga. Abatasaaga olina twala butwazi eddala lyakukkiriza. Nokkiriza ekyo Katonda kyayogedde. Kubanga Katonda ayogera, ffe tetumuvinga lw'ebyo bye tulaba, tumuvinga lwaki? Lwakukkiriza, si lwawe mu maaso gaffe. So mukwano gwange ogenda kubuulira enjiri ate olulimi lwo Mukama agenda dukozesa. Noonya Mukama. Kalungi resite. Praise God, Brother Stephen. Naloose nga njokya kasasiro, badde manyi kasooli. Nga njokya kasasiro ne baketi eyabaddemu kasasiro teyayidde, wadde omwokyera mu baketi. Kati kasasiro gwe nabadde njokya yayidde. N'afuuka vvu. God bless you. God bless you too, sister wange Kalungi resite. Mukama akuwa omukisa. Kasasiro yafuuse vvu. Naye baketi teyayidde. Mwebale kwokyera kasasiro mu baketi. Now, Mukama Katonda alaga gwe kasasiro ono nawe kisinzira wadde oyokya ate okubanga yabadde gwe. Kati kasasiro ono mukwano gwange Mukama alipresentinga, kasasiro alipresentinga ekibi ate baketi yeggwe mukwano gwange. So Mukama Katonda akkirizenga, Mukama Katonda akuggyako by'otalina kubeera nabyo, naye gwe togenda kumalibwawo, ogenda sigalawo. Nawe kyemulina okutegeera nga bannakyoze n'abamu obeera awo n'olowooza n'ogamba ate kaakati kino bwe kinanvaako naakola ntya, naasigalawo ntya? Omusajja ono gwe nnina ow'abakazi ababiri ate bwe naamuvaako naabeerawo ntya? Ate ono abadde ampangisiza bwe naamuvaako, ono abadde alabirira abaana, abadde akola ki bwe naamuvaako, bagambye si wange, nenda kukola ntya? Nedda mukwano gwange, togenda kumalibwawo. Bwenenya kasasiro yokya, then move on. Mukama Katonda agenda kubanga gwe kennyini akulabirira. Oyimiridde n'ekigambo kye, Katonda tagenda kukulekerera. Oyimirira ne sitaani ajja kukulibalirwa, ajja kukutwala era ajja kukulekawo batakwagalangako. Sitaani taagala muntu yenna, mulina okitegeera bannakyoze. Ne bw'omukolako otyo omukwano takwagala kubanga oli mu kifaananyi kya Katonda. Alina okukubonereza kuba ayagala kulwanagana ne Katonda naye tamusobola. Kati alina kulumba kifaananyi kye, alina kulumba ggwe. Akukube ekiruyi kya Katonda kibeere nga kimuggwako kyamwinako. Ate oba nga olowooza nti mukwano gwange sitaani ajja kukwagala, oswadde. Dambya Fiona, Yesu yeebazibwe. Naloota nga nfudde naye nga nasooka kukola ki? Nasooka kugamba nti Mukama Katonda nsonyiwa kubanga nkola ntya? Enkuba yatonnya nnyo, amazzi
ne gayiika mu nnyumba yonna. Bwe namala okufa nenzuukira nenzijukira abaana bange nalaba nga nfuuse enjuki, awandiise enjuki. Nenfuluma okugenda okulaba abaana bange, nali sinnabafuluma nenzuukuka. Mukama yeebazibwe. Sisita weebale kufuuka njuki, ofa n'ofuuka enjuki osobole okugenda obboka olaba abaana. Naw ebirooto ebyokufa most of the time zitambulako omwoyo gw'okufa mukwano gwange, naye nga walabye nga wasooka kugamba Mukama Katonda akusonyiwe, so beera nga weenenya. Bw'oba nga olina ekintu kyonna ky'olaba kyokola ekitali kya Katonda, beera weenenya, beera nga weegayira Katonda okuba nga akusonyiwa. Ebikwano bye twogera okwegayira Katonda, muyinza okulooza Katonda tasonyiwa. Katonda asonyiwa. Bayibuli egamba if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us and to purify us from all our unrighteousness. Mu byonna Mukama yeebazibwe nnyo. Yokaana 1:9 nti Mukama Katonda asonyiwa byonna ate era n'atutukuza. So bwe weenenya bukkiriza nti Mukama Katonda akoze ki? Akusonyiye, kubanga ye si mulimba. Aboki Prosi agamba atya? Praise God brother, nze naloota nga ndaba engatto z'omwana n'ez'abakulu 2, ate leero nabadde ndi mu nnaku 7. Okuloota ng'olaba engatto mukwano gwe ngaba magenda, so ekisinzira ekyoto ekiba kitambudde, kyoto kya magenda. Olina kusabira magenda go. Nabadde ndi mu nnaku 7 ez'okusaba n'okusiiba. Naloose nga tuli mu nnyumba naye nga ndi ne famire yange, nga kuliko ne my daddy's bro ate nga yafa. Kyokka yabadde munakuwavu. Taata wange n'aleeta ensawo ne tutandika okupaakinga nga tuli basanyufu, nga taata agamba nfunye eddiiru ya ssente, agenda kuzikima tugenda kuva mu bwavu. Kale bannaye tubatumiddeko Sister Prosi Aboki tubatumiddeko, mugenda kuva mu bwavu. Mukama yeebazibwe. Nawe ebirooto byonna bitambulirako omufu. You have to be very careful. Si nsonga oli musanyufu, si nsonga muli mu kuzannya, si nsonga mukola ki, si nsonga akuwa ssente. Mukwano gwange, ezo endagaano olina okuba ng'oze kutulirako ddala. Ono gw'olaba ono omufu asobola okukusiba mu mbeera nga buli kintu kyonna ekijja kifa, ate nga mu kirooto oloota muli basanyufu. Oloota mukwano gwange omutya ne bamama oba taata waba yafa, kasita afa omwekutulangako bwekutuze, kubanga eri mu nsi gy'abafu gy'ava abajja n'embala y'abafu. Abantu abamu balowooza nti omufu agenda kukuwa omukisa. Omufu yafa, eri gy'ali buli kintu kyonna ekiriyo ky'abafu. Ensi gy'opalitingiramu eri abafu, ate gwolowooza agenda kukuwa omukisa wano. So tolowooza nti abazze kutta, abalina byazze okuzikiriza. So olina okwekutulako endagaano z'abafu, olina okuba ng'oze kutulirako ddala, omweyambula, omukubire dda, mugambe nze wafa, wali taata wange naye kati tetukyalina kakwate konna. So akalese eddiiru agenda kubanga akujja mu bwavu, kati just okyusanga bukyusa. Aleese eddiiru yakukumira mu bwavu. Mukama yeebazibwe. Talina ddiiru yonna gy'agenda kujja mu bwavu. Omufu tagenda kujja mu bwavu mukwano gwange, tekisoboka. Ddiiru yonna gy'aleeta yakubanga eyongera kunnyikira ddala mu bwavu. Essanyu ly'olabye mu kirooto ate the opposite, efuuka ennaku. So kyekyo mukwano gwange. Nange ddiiru n'abafu, omufu aleeta ddiiru. Praise God brother Stephen, naloota nga nnina bensabira omukisa ogujjuziddwa, ogusuukundiddwa, ogw'omuyiika. But I don't recall who I was blessing. Mukama akwongere amafuta brother. Tojjukira gwadde osabira, naye ng'olina gw'osabira. Kyendowooza kino, ebiseera ebisinga bw'oba nga omuntu omulabe naye kati omujjukira, bw'oba nga
mu kirooto ojjukira nga babadde ng'omuntu oyo mumanyi naye n'ozuuka nga tomujjukiza okusaba omwoyo wa Mukama n'ogamba nzijjukiza gwe nabadde mbuleesinga gwe nabadde nsabira omukisa ogusukundiddwa ogw'omuyiika. Most of the time kino ekirooto kiba kya kubuleesinga bantu balala, kuyimirira n'abantu balala abali mu bwetaavu, obateekemu essaala, kakuwa ekyokulabirako katugambe ng'abasibe, bateekemu essaala, osobola okubayambako mu bikozesebwa obayambeko, just ekyo kimu ku byo. Oluusi Mukama Katonda alina gw'akulaga nnamwandu oba omwavu oba mulekwa, sonera te oba olina okumusabira ate oba olina okukola n'ebikolwa ebyekisa. Naawe bw'otyo bw'obeera blessed mu bwakabaka bwa Katonda buno. Ono ani bamuyita ani? Nakabala. Ani bannange? Ne muyise mu Luganda. Nakabala Enola agamba atya? Praise God, Brother Stephen. Naloose nga nsiimuula lumu anti wange mwakolera bizinensi ye Nola. Anola mukwano gwa kusiimula anti wo waakolera kuba kwegayirira kula ekifo ekyo bandiba nga balina hard time gye bali mu kuyitamu oba nga waliwo ekigenda okujja. So banatandika okwegayirira mu muntu kubajja kwongera okubikkulira. Tandika begayire ku lwa anti wo. Mundagaane kadira tulabanga abaana abayisa beegayirira nga Daniel yeegayirira ku lwa Isirayiri, Kemeya yeegayirira ku lwa bbugwe. Mukama yeebazibwe nnyo. So weegayirire mukwano gwange ku lwoyo yimira mu kituli ku lulwe. Onagamba atya? Tataddeko linnya. Praise God, Brother Stephen. Naloota nga nnina bensabira omukisa. Okay, we are done with this. Tugende ku mulala. Naabasirye Sylvia agamba atya? Praise God, brother. I dreamed someone calling my name. I followed the voice. When I reached there, I found a man. I didn't know him. I asked, who is calling me? He said, get this book, you start working. And that is in the office. Go away. Someone told us, you can do this work better. The guy were dealing in the importing second-hand cars, and told me you can even work with your child. I was so happy and I started working immediately, but this person I replaced was a cleaner of the organization I used to work with. Mukama yeebazibwe. Sister Fon yalose kirooto nga wali eddoboozi limuyita. Yalose nga omuntu amuyita amannya ge n'abuuza, ani ampita? N'amugamba kwata ekitabo kino tandika okukola. Agenza okulaba nga ofiisi gy'akolamu ayimportinga mmotoka, ndowooza emmotoka kuva Bweru. Namugamba osobola okukola n'omwana wo, adde musanyufu nnyo n'atandika okukola. Bw'obanga obadde tolina mulimu, ng'obadde osabira mulimu, manya nti Mukama Katonda aba agenda kukuwa omulimu. Adde osabira mulimu, onoonya Katonda ku lw'omulimu, n'olwekyo ekyo tekifaananako bwe kiti. Mukama Katonda aba akola. Kumanyi sometimes Mukama Katonda tubikkulira ebintu ebimu nga tebinnaba kutuukawo, so that bwe kituukawo oleme otegeere nti Katonda yakikoze ki? Katonda yakikoze. Okusiga bulimu kubeera mu magezi go. Ate n'ekirala nti ofunamu obuzibu bwonna ng'oli ku mulimu ogwo oba ekyo kyonna Katonda kyaba kuwadde, oba osooka okuddayo wa Mukama n'omugamba Mukama Katonda guwa kimpa. Kubanga oba ojjukira ddala obubaka Mukama Katonda bw'akola ki? Bwe yakuwa. So kyendowooza nti Katonda alina kyayagala okukuwa, alina wayagala okukutwala. Alina wayagala okukutwala, alina level gy'ayagala okukuteekako. So mukwano ndowooza ka mbeerekereze. Bw'obanga oli mupya mukwano gwange, subscribinga ku channel eno. Kijja kugamba eno Chosen buli mulokole n'agyetaaga. Si nsonga ki ky'olowooza. Teeka wansi amalala go subscribinga ku channel eno, connected, otufollowing mukwano gwange. Tujja batwongera okuba nga tuyiga. Kyokwanjukira okuba nga nzira mu birooto byammwe. Kuba ndaba ebirooto bingi naye nangezaako kyonna kye nsobola mu budde bwonna Mukama bw'ampadde okulaba nga ngezaako okubayigiriza. Emi yaffe wano si yakuba nga tuddamu ebirooto byammwe buli kaseera, nedda. Emi yaffe yakuba nga mmwe kennyini muyiga okwevvuunula ebirooto. Otherwise twandibaye tubasindikira mu inbox mukka naye tubiteeka wano ku YouTube for study purpose, so that nawe mulala yenna
so kubanga ayiga era kimanyi nti bangi muyize bingi mu bbanga litono lye tumaze wano nga tuvunda ebirooto mutegedde patterns ebirooto bezitambula. So twongere okuba tugondera eddoboozi lya Katonda, twongere okuba tugondera Omwoyo Mutukuvu, kyayogera Katonda ky'oba okola mukwano gwange, njagala obagamba. Kale banisigali ndi Brother Steven, mubeere bulungi mweraba, Mukama bankuumire abanjagalire babuleesinge, Omwoyo Mutukuvu ayogere nammwe ate nga mubitegeera ate nammwe mumugondere mu linnya lya Yesu weewaawo. Amiina. Bye.